naye yejjeno CDF ekyamazima ekimala abawangudde okulonda ndowooza kyekiseera betwawangudde tubate naddala betwaggalidde kati tukyabavunaana kinaddala nga byakunoonyereza bukyanga beedi mutwe basibwa bakyanoonyereza paka ddi bakivumbi wali muvuuka Kanyamya munne wa mutwe n'abalala banaye bino tubyogera tuti mwe temanyi kyekitegeeza basebufu gye bali Mamadi Sebufu wa Payini bakyanoonyereza bobunoonyereza ebbanga bisikiriza byonoonya bikubuze ak'obuntu kaluwa mu magye g'eggwanga baseba batutwala mu layini eyo gwe mukyala obwakkulisaayo olowooza ku mukyala w'abaana baseka Malijani manyi bajje nomugenda kuzza abaana bamwe ku masomero abaana b'abannammwe gwe gy'oli sebo nakagalira 12,000 nakatanga tewali buzibu ne muli bw'otulamu ng'omu kati bw'oggalira 2 n'ofuna ki kuba ndowooza ne bw'oggalira omutwalo era osigala era yeggu saatera bw'ota ndowooza kyabuntu jeno Ssaabaduumizi CDF nsaba Allah abalungamye na ffenna Allah atulungamye naye lino eggwanga oba olya olya ffenna nsobi zibaawo eri buli muntu yenna nendowooza abali waggulu era balina zikwatanga era abali waggulu kati n'abali wansi tubakwatiranga abali wansi ng'owa waggulu ensonga zazikwatiranga ali waggulu nga bwakwata owa wansi era mukwatanga owa wansi bino byange mmanyi nti bisobola okunnonesa naye wendi sina buzibu kwakati kale sina buzibu wendi wano buli lwakuna bw'obawo ninze simbaawo era bana balakiza ne wiiki ejja nziti ate era ne bwe nva wano naye ne bazanye ebitongole by'ebyokwerinda kuba tutambudde ennyo nabo mba nabo era ne muno munyinza okuba nga nnyinamu sikinaako buzibu bwonna kuba tebaba kukola batyo bantu bandimpaayiriza Kakitenga bulijjo yagamba nti nze sijja kunyigirwa mu ttooke nja kusitulanga eddoboozi njogerere abo abanyigirizibwa asitidde kyoba kigenda okuntuukako naye nze nja kubanga nga mpesaawo eddoboozi ebigambo bibyo biwulidde si byange akawanga mudde n'agamba nti mubate after all akalulu kaggwa era abantu mwabasinga ne kiggwa ate lwaki be mwasinga mubakijjanya nze wende okubanga ngakuwa nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire amalala tufunye amawulire agatali malungi ndi taata wa Kibalama John Bosco naye avudde mu bulamu bw'ensi eno jjukira munnange kuva kigambibwa nti maama ye olwategeera nti mutabani we yabula pressure zamukuba era mbunafa juzi gye buvuddeko aneeno mukyala we bamusanga mu kinaabiro ng'afiiriddemu kakati ne taata wuuyo agenze ye John Bosco Kibalama amayitire ge kuva 2019 atujjukira bulungi nti yali mataazide yasimbula ewaka agende Namugongo okusaba paka olunaku olwaleero teri amanyi mayitire ge. Breaking news baganda bange mawulire ga nnaku era kibi nnyo taata wa John Bosco Kibalama naye afudde nga twakamala ziika mukyala Bosco Kibalama ku lw'okuvaayo okubanja baawe eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 kati gy'emyaka 7 John Bosco Kibalama ng'abuziddwawo emyaka 7 mukyala we bwe yavaayo okumubanja yafa mu nfa etategeerekeka. John Bosco nakati tetumukubangako kimunyi tebamuleeta mu kooti emyaka 7 tetumanyi gyali bamuwamba
Kasaya alangirira nti ajja kwesimbawo ne bamuwamba. Nina ekibuuzo bantu mmwe Museveni Nabbanja ne bannammwe abatemugawe mumanyi bwe mutemula bwe mutubuzaawo. Mugenda kumatiza mutya bannayuganda wamu n'abaana bano nti si emu mumazeewo famire eno. Nga famire eno okutuuka okuggwawo mwawamba omuntu omukulu mu famire ne mubuzaawo kati myaka gigenda mu 8 mwamubuzaawo talabikanga. Mwe kenyini mwavaayo ne mutugamba mwe mulina n'essaawa talabikanga. Mugenda mumatiza mutya bannayuganda wamu n'abaana bano nti si emu mumazeewo famire yaabwe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amwe ekyumulo ekirungi awo tuvuddewo. Amawulire mangi nnyo agakyagendera ddala mu maaso era ffe wetuli okuba nga tugakutuusaako gonna wegali nga wegatambula. Gatekedde aga Bank of Uganda amawulire agaliwo mbu abantu b'Abannayuganda mukozesa bubi essente naddala abo abagaba ebirabo zi birthday zi success kankuwona atunnyonnyole era Bank of Uganda kikyoyogera ku nsonga eyo. Bank of Uganda neraliikirivu engeri bannayuganda gye bakozesaamu ssente, neraliikirivu engeri bannayuganda gye bagabamu ssente nga bazigabira mu ngeri y'ebimuli. Mutano Nakalanzi kankwereze, Bank of Uganda egamba omuze gw'okugaba ssente ng'ozigaba ng'ebimuli kubadde kususse. Jjukira zino ssente babeera bazigaba bazizingazinga olumu bazikubamu obutuli nga bakozesa bupini obutono zisobole okwekwata mu ngeri y'ekimuli. Olumu baziteekako suuteepu endala baziteekako supagulu zisobole okwekwata. So kati Bank of Uganda egamba kino ekikolwa kikyamu nnyo, ssente muba muzoonoona. Zino ssente batukoziteeka mu buuma obubala ssente oba ATM machines, ebyuma bino eno bimanyi okuwanda ssente. Jukira buli ssente ozigendamu ebituli ziba zikaddiwa mangu, buli wositeekako supagulu ziba zikaddiwa mangu. Mugiwa burden y'okuprintinga ssente endala ate nga zino ssente zandibadde zikyali mu circulation, naye olw'okuba mutaddemu ebituli mugenda zikumya, mugenda zireetera okutambula obubi, muzikaddiya bannange. So n'olwekyo tebatuganye zikozesa naye batugamba tweddeko ku ngeri gye tukwaseemu ensonga eno. Mbagambye nti ebyo si bigambo byange, nze mbaawo just okuba nga mbatuusaako byonna byonna ebitambula era ebigenda mu maaso nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Mwana mulenzi Masaba Faustin abasinga obungi era tumumanyi nga wa Masaba Media Channels oyo yabadde yasibibwa. Yali candidate nno nga yeesimbyewo ebutiiru naye mu kuwenja akalulu kano baali saidi z'embalala eyo ne bakwatibwa era munnange akalulu twatuka kalonda ng'ali mu kkomera teyafuna na chansi ebanga ewenja akalulu mu constituency ye, naye amawulire malungi gasookerwako nti avuddeyo mu kkomera ate amabi gali nti mbu avuddeyo naye nga embeera ye si nnungi. Tweyongera okuba nga tumusabirako Mukama amukwate gasobola okuba nga assuuka bulungi awo tuvuddewo. Ono agambye nti Pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka mbu waliwo omwami yeeyita nti musajja we nnyo naye mbu byakola ate bikontana n'ebyo byasiba ayogera. His Excellency Kyagulanyi bamuyita Mitembo. Nkiddamu Bobi Wine Kyagulanyi bamuyita Mitembo ne bw'oba mukwano gwe akubeera mu maaso ebigere bingi, otherwise singa ggoya muli mu maaso gwe waali badde waali. Singa obeera mukwano gwange amanyi n'ekisenge kyange. Naye nga nnina omuntu omulabe wange ku kyala anvuma, annangira, antyoboola era tambalaamu magezi ne mu maaso g'abaana bange. Naye nga buli ku makya nkeera kusanga naye ani aba afulumya ebyama by'omu kisenge kyange okubitwalira omulabe wange. Waliwo ggaayo omu yeeyita President Izimani. But President Izimani buli ku makya akeera ku live na nsereka atabalangamu ku Kyagulanyi magezi. Nsereka atakkiriza nga konti Kyagulanyi agwanidde okubeera waali. Ani abadde ngawo ebyama bya Kyagulanyi nsereko. It's time muwa obudde omukisa. Temwererejjanga baganda bange nansi.
muwe obudde omukisa kubanga egamba bayibuli mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kakati ono bw'aba ayita n'oli asiiba avuma ono, ani abadde ng'avuma ono? Kuli gubadde muzindaalo ogwogera ebigugambiddwa okuva mu nnyumba ya Kyagulanyi. Ndowooza mulabye ensi. Onkakasa otya nti omulabe wange ennyo atuuka n'okunvuma eby'omu kisenge n'embuuza yabijjeewo ate nga gwe atuukayo? Gwe ate osooka okukolagana naye freely buli lunaku. Era nga kiryoke okujjanga ku platform yo buli ku makya n'asomesa. Muli ku panic, mwanyiga eppeesa ekyamu mmwe. Ndowooza mulabi bye babadde nga bazannya nti Kyagulanyi baagala kukozesa nga mukozese Eva, si mukwano gwabwe. Bwe baba baali mukwano gye baagala kukozesa Luganda na kubeera mukwano gwe okumumaliriza n'okulaga ensi nti tagwanidde. Viri itongwa nkwagala naye ng'ebyama byange osiiba ofulumya otwala. Eyannangira obusezi, eyannangira okumeketa amannyo, annangira obutamalaako, annangira obutabeera na maanyi ga kisajja nga buli ku makya mbasanga mu stenseni nga munyumya, muba munyumya ku ki? Era gwe amaanyi ogajjawa okubeera naye nga teweekwese na kwekweka. Ebbanga lyonna muba mubadde mwekweka nga mubeera mwenna. Obudde bubaleese mu masaŋŋanzira kati babalaba kyere. Ani bulijja ndoga? Ani abba engoye zange okuzitwala ku basawo? Ani anjoola enfuufu ku bigere okubitwalira omulabe wange? Mwe kambabuulire mwenna abali eyo, temubonaabona lw'abantu babali wala. Ekibabonyaabonya kiri awo kumpi nammwe, bakwano bammwe be bababonyaabonya. Omuntu gwe wafuula omuntu, omuntu gwe wajjulira, omuntu ayingira mu kisenge kyo, yeye ensonga lwaki oli mukubbira wansi mu nnyanga. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Nkiddamu, mwegendereza emikwano gye mukwana nga temunneegendereza n'abakazi be mukwana. Kubanga ffe abasajja baba bye tutagamba bakazi nga tubigamba mikwano gyaffe. Bakwano baffe batera okutumanya ennyo n'okusinga bakwano baffe. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Kyagulanyi talina magezi, Kyagulanyi takola bwati, Kyagulanyi ali kino, Kyagulanyi ali kino. Omwami oyo tabangako na kigambo kiwoomu eri Kyagulanyi. Wakati mu kubula kwa Kyagulanyi ng'oli mu kubanja Kyagulanyi ng'amaanyi ogajjawo agaleeta nsereko, kitegeeza oyagala kukwekula Kyagulanyi batte. Kitegeeza gwe ayagala okulinnyisa Kyagulanyi ku bomu. N'obatunuulira president is man, president is man. Gwe bagambye nti Blaise Compaoré teyali musajja wa Sankara, Museveni teyali musajja wa Obote, Idi Amin teyali musajja wa Obote asooka. Those people babadde nga boopaleetingira munda ebbanga lyonna naye nga nkwezenge. Parasites tebagattako, batoolako butoozi. Amaanyi ogajjawa mu Siraamu? Amaanyi ogajjawa agabeera nga mu boogezi bonna mu ggwanga Nsereko gw'olina okubeera naye nga Kyagulanyi abuze nga ne live z'okola zibifaalinga kubula kwa Kyagulanyi okubanga yalina okujja okusomesa nga buli lunaku. Nabagamba obudde mu buwe ekitiibwa, tebukeera ate tebukeerewa, ne bumala ne butuuka. Yoyo nne yakaaba jjuzi, musajja waffe bamutwale mwekizairo, bannange musajja waffe bamutwale mwekizairo. Gw'otaswalira na kuswalira ng'oswala n'okunyumya namugeya mu lujjudde, amuwemula mu lujjudde, oluusi amuweebuulira mu baana be mu lujjudde, n'omuleeta ne mubeera mwenna mu masaŋŋanzira. Oyo aba mukwano gwo, kale at least kwekako, at least kwekako. Nze nabagamba nze mmanyi omukwano gwe mulaba wano, at least kwekako mu nkukutu naye amuleese nakkadaala basomesa. Nabagamba ekintu kimu, I can act fool to know abeeyita abagezi naye nga be bafuulu. Nze yeekolera etongwa
Samunange nzo gwange mbaawo kubisawo obubaka era bonna mbatuusaako bonna nga bwe butambula byonna nga bigenda mu maaso tukyalina amawulire mangi abaana abamu okufiira oluusi bakuyita oba kinkyogere ntya ono avuddeyo n'agamba nti twalabye oba Shanilips mbu yakaabye nnyo mbu bamutenda okukaaba mbu baagala bamulabe wanajja ewa jjajja wa Kasuku nayo n'akaaba n'azirika n'okuzirika wanje Shanilips wanafuna location nagende wajjajja wa Kasuku mu kufiirwa n'akaaba nawa ne speech n'azirika ngenda mujjirako enkofiira Santa Maria wallahi billahi tallahi nafuna location nagende wajjajja wa Kasuku nawa speech n'okukaba n'akaaba n'azirika gamanya Shanilips eka yasigaza connection z'abafu Santa Maria sikujubisa ate sikulimba ate Shanilips obanga toyina transport ya kutuusaayo nga location ogizudde wallahi tubuulire tukusondere transport ogende oziike Santa Maria tubuulire tukusondere transport ogende wa Kasuku oziike ne banamwe bebe nanga biri awo Kasuku abadde ayagala nnyo jjajjaawe era rest in peace bambi jjajja wa Kasuku abadde ayagala nnyo jjajjaawe Kasuku ng'ayogera ku jjajjaawe ng'agamba jjajjaawe go yasigaza bambi sorry rest in peace banamwe twali guno omwaka gugenda bba mwangu ne 2026 ali kutwala abantu ate mu kimaafiya lo twali tumanyi tuwonye 2025 ne 2026 ali tulumba nalo ali kutwala abantu baffe ze natandise dde omweraliikirira okuvuddewo nga tweyongerayo ono ye atenda abantu okwogera era agambye nti abantu abamu oluusi abajja mbu bazzeewo bakuziika baba si bakungubazi gambye nti abaana boogeredde Diana Skies ataliiwo nga mugenzi naye bamwogeredde ebigambo bannange sirabangako mufugo boogereranga ono bannange mwogeredde omwana w'omukazi oyinza olowooza kumwe kubaddeko amubanja asimanyi afudde bwe bali bubi ng'ate abadde asula mu apartment za bbeeyi abadde malaaya nga yeetunda ekyamusizza basajja simanyi tulidde katogo kulumbe ng'ate omugenzi abadde mugagga simanyi biki banaye mwogeredde omwana w'omukazi naye bannange singa okwetunda kulimu ssente singa ffenna abakazi tuli mu bwamalaaya kuba teri atayagala bbeera bulungi naye bannayuganda bo balowooza nti buli muntu okubeera obulungi alina sooka tuuyana bw'ati bannange kibaluma okubanga omuwala yafudde temumanyi kiki abadde akola mumanyi famire eyo yonna mumanyi mutanga mu famire yabwe mulimu abagagga ora aswalira mu apartment bannange muli ku mugenzi mumukotogere kati fa bakakalukanye tulina ki myaka 10 tuli ku byeyo tetulina yadde apartment mu kibuga wuno tuli musimanyi muze airport pick up tusula tutunula tutambuza abantu tulina ki oba okukola bwe bugagga tulina ki abantu bali mu kitegera nti mulimu abantu nga n'omukwasa jjibwe eri tirimu asobola oligaggawalirako era abadde malaaya biki ani atayagala kuba bulungi anze mumpe namba gy'abadde ajja ssente eyo gye mugamba gye yeetundira nze ŋŋendeyo anti mugamba bumbu abadde yeetunda biki mugimpe enamba yoyo mugagga abadde yeetunda abadde ssente azijjawa biki ani abadde amugula ani atayagala kubeera bulungi ani atayagala bagagga kumukwana muli ku mwana w'omukazi mumukotogera muti mumanye mutanga abadde ne pulani ezitereza mama we naye nga yo byayagala bya ssente nnyingi akyazisolooza era because mama we mumulabya complaining nti omwana wange andese bubi omwana w'omukazi tandaba nakuliwadde mu ntaana kusulayo yadde olunaku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo